wano namwe mujje wano mutubuulire. Nabagamba ekisaawe ekirala kinannema naye bannaddiini ne bannamagye ebyo ebisaawe bibiri bwe biti bannaddiini ne bannamagye ntumirako bannange ab'amagye nnyina obbatumira ab'amagye bannange ab'amagye mbatumidde mwenna bamikwano mbatumidde kubanga nyinza otegulula emitego naye bannange mbatumidde ow'amagye wenna wooli nkutumidde nyina wano kyennyina okusooka okweditinga katulindeko enkya wulire eggulire lino kusaba okunyenya amatabi okw'olwaleero mu masinzizo ag'enjawulo okwetoloola eggwanga kwesigamye nnyo ku kwebaza omutonzi olw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'ono olwaleero awezezza emyaka 7. Okusaba kuno era bannaddiini bakweyambisizza okuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana ko n'okutulugunya abalonzi naddala ng'eggwanga lyolekera akalulu ka bonna akasuubira okubaawo mu 2026. Katubifune mbujuvu. And the service be directed to God. And whatever we do, God should be number one because He doesn't flatter. He is truthful. Let us always commit ourselves to Him. Let our cry go to Jesus. Those of you who are disappointed, like the Jews, I want to share with you, there is Jesus who can meet you at the point of your need. Those of you who are not so sure of the future, there is Jesus who can take care of your details. Disappointed by sicknesses, oppression, powers of darkness, political turmoil, corruption, every enemy, it is God. You know, human beings, things are just temporary. You can have happiness for a short time, and then next day you have a challenge. I see it even in soccer. Like now, Arsenal won Real Madrid the other day, and I said, that's when I saw a free kick from Rice, which has never been here for the last 20 years. A free kick which was... That was the real thing. And another one. I have never, 20 years, no free kick like that. And now, yesterday, we had a draw. What kind of this? You know, but life is not straight. There are always potholes and issues. But in God, we are assured that He cannot disappoint us. We are sure, even in disappointment, even when there is no job, situation of joblessness, He's God. A situation of hopelessness, He's there. A situation of no marriage, He's there. A situation of no child, He's there. Yesterday, the chaplain introduced to me a lady. Saabalabiriza ebintu byonna by'oyogedde tubiwulidde era tubikkiriza. Bannayuganda muwulire. Saagala kuwakanya bigambo Saabalabirizi by'ayogedde. Byonna bituufu. Naye wulira. Mu bintu by'ayogedde Katonda abaddewo era waali. Basajja mmwe tubasaba solutions. Ez'obulamu, real solutions ez'omubiri. Omulimu gwa Katonda agukoze gwonna nga bw'alina okugukola kubanga senga si Katonda senga abasajja baatumalawo dda ebyo byonna tubimanyi. Tetwagala kutubuulira bino bintu nga mutubika ntunda ffe tusiruwale mbu political problems tuzitwale wa Katonda nga tetulina political solutions. Each problem has its own solution. Bwe wabanga nawe okizudde nti waliwo political problems nga bw'okyogedde. What are the political solutions eza problems ezo zetwagala? Kambawo ekyokulabirako. Waliwo enjiri gye batubuulira nga yakutulemaza bwongo. Eno Kazimba Mugalu gyava okubuulira kati. Njiri yakutulemaza bwongo. Gwe bwe watuuka mu kiseera nga gwe n'ekkanisa muli mu matigga agali economic wafuna economic solution
ku economic problem gye mwali mulimu lwaki tewagenda wa Katonda? Ensonga yali nene nnyo nga Katonda tagisobola, oba yali ntono nnyo nga tesaana kutwala wa Katonda nga yakuleeta mu bantu? Gwenga waddukira, gwenga wanoonya economic solution. Mugambye waliwo ekizibu ky'okukuba abalonzi, waliwo effujjo mu kalulu, effujjo lyani alireeta ekisinga okuba newunyisako mmwe basajja mmwe, ate mubuulirira ffe be bakolako effujjo mu kalulu. Mu kifo ky'okubuulira oli ate mubuulira ffe. Dwali lumu Kazimba Mugalu ne Ekereziya simanye kanisa ne batuuka mu fix ngenda basomera amawulire ga mirundi esatu gagano. Sabalaize kansa ya Uganda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu asambaza ebiyitingana nti ekizimbe kya Chachausi kyabagibwako oluvannyuma lw'okulemerera okusasula ebbanja ng'ensimbi zino zakozesebwa mu kumaliriza ekizimbe ekyo. Abantu abamu bayinza okulowooza nti ndowooza Equity Bank agenda kutwala kizimbe. Nedda, tegenda kukitwala. Wabula bw'obanga olina ebbanja ly'omuntu oba muddu yakubanja. Sabalaize okusambajja bino abadde atongoza enteekateeka ey'okusonda ensimbi ez'okusasula ebbanja lya nsimbi obumbi 6 eri banka ya Equity yabawola ssente okumaliriza ekizimbe kino. Ekizimbe ekyogerwako kisangibwa busukka kkubo obwa banka enkulu eya Uganda. Enteekateeka z'okuzimba ekizimbe kino zaawomwamu omutwe abaaliko bassabalaize kansa ya Uganda kati abagenze okulijjana ne lumu nsaako ne Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo mu nkola ey'okujja ensimbi mu bantu nga ku mutendera ogwokubiri yali ssabalaize kansa ya Uganda Luke Olombi yakiraba nga wasoboka okubaawo enkwatagana ne banka ya Equity ne bagenda mu ndagaano gye baakola okufuna ensimbi ku magoba amatonotono ng'ekizimbe kino kyaggwera ku mulembe gwe yali ssabalaize w'omunaana The Most Reverend Stanley Ntagali. Sabalaize Kazimba ategeeza nti omutendera ogwokuna gwe baliko gwe okulaba nga bakuŋŋaanya ensimbi zino zidde eri banka ya Equity nga zino ziwola ekkanisa ya Uganda wansi w'obulabizi we yali Ssabalabizi Olombi. Kale ekizimbe ekyo we kyaggwa twali tulina okutandika okusasula ssente. Ssente ezo okuwera bwe zityo kubanga ekizimbe kyennyini n'okusooka kirimu Equity Bank. Tekinnabaawo mu kitulina emyaliro nga 7 myerere. Senga tuba n'abantu abasobola okusasula abayingira ekizimbe sandibadde kikendeezaako nnyo. Ssente ezisasulwa bw'ogeraageranya n'eziyingira ntono. Kaakano teeko ne interest. Annyonnyodde engeri ensimbi zino gye zaaweramu okutuuka ku buwumbi 6 nga kyava ku magoba agajja nga geeyongera nga mu kusooka zaali obuwumbi 4 mu obukadde 75 eza Uganda kyokka oluvannyuma zaatuuka ku buwumbi 49 oluvannyuma lwa Equity Bank okubongerayo obuwumbi 10 nga John Wilson Terra akulira ebyokusinza mu kanisa y'abatukuvu bonna e Nakasero bw'annyonnyola. Now, the idea was that this money would be used to take the structure up to completion. And indeed, that money was used. I think where we made a mistake was that money was not, we were not paying, it was loaned to us as a whole and in dollars. So when we started paying, the maturity time for this loan came earlier. It came before the structure was complete. We are not able to complete within the time we were supposed to complete. Okusinza kwakulembedde mu lukiiko y'abatukuvu bonna e Nakasero Dr. Kazimba ayongedde okusesira ku bbanja lya Equity Bank erifuukidde kanisa ya Uganda akayinja mu ngatto. Ekizimbe kino kiriko emyaliro 16 nga Pulezidenti Museveni yeeyama okubawaayo ensimbi obukadde 3. Dr. Kazimba ategeeza nti ng'ekkanisa ya Uganda bwewezezza emyaka 6 okuva lwe baafuna Ssabalabizi eyasooka mu mwaka gwa 2061 mu mwezi ogwokuna nga singa bannayuganda akadde kamu bawaayo emitwalo 66 ensimbi zino zisobola okufunika. Katwagala tusobole okujja mu bbanja lino mu mwezi ogw'omukaaga guno n'ogw'omusanvu. Buli muntu ng'aleetayo emitwalo 6 abantu miliyoni 1 tuba tuwezezza biliyoni ze twetaaga. Mukina asabye abantu bonna nga teyawodde mu nzikiriza okulaba nga babadduukirira bamala ebbanja lino eribafuukidde akayinja mu ngatto. Waliwo abantu bafunamu bakatuli kyoyinaga nkudduukiddeyo miliyoni bwe ziti kuddiko miliyoni naye abakristaayo bange abamu babuuza bibuuza. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulo lino ku Lwabukedde TV. Kati sebo nze nkubuuza Jesus gw'obadde otubuulira yali ludda wa ku olwo? Jesus talina ssente. Jesus gw'obadde otugamba tumutwalire political problems ziri tumutwalire byonna nga bw'obitugambye gwe wamukola ki?
ogambye emyaliriro 7 gyonna mikalu tekuliiko bantu gamba Jesus akuwe ba customer ba occupying ekizimbe gye emyaliriro 7 gifune ba customer ofune sente kazimba mugalu okitegedde nti nno wateekwa okubaawo solution gy'oleeta Katonda kw'abatandikira political solution eri luddawa problemu za Uganda eziri political solution eziri political ziri luddawa oba Katonda akola ku bino ebiri political ebiri economic byoffe tuyina okukwata simanyi emitwalo 6 buli mukristaayo simanyi miliyoni 6 buli mukristaayo aleete tugire tusasule ebbanja awo lwaki watula mu nyumba yo nononya problem to that solution fe bwekituuka ku buzibu obwaffe nga mutubuulira enjiri etulemaze obwongo okitegedde awo Yesu gwotusindikako yaliwa otegedde nti Yesu alina byakoleramu abikola naawe oli wano nga naawe olina byokoze kazimba mugalu problemu ezo zotugambye eziri political solution yazo eriwa eriruddawa nga Katonda bwe yakolera mu bantu mwekyo ne bagira bwe bati tubuulire political problem gundi solution yezo waddamu n'ogenda mu maaso era ng'onoonya kuba ekizibu kikusimbye emiryango n'emmanju wulira Mujuni w'omwaka oguwedde Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalumbo yatongoza enteekateeka ey'okusasula ebbanja ery'obuwumbi 6 eribadde libanjibwa ekkanisa ya Uganda ku Church House oluvannyuma lw'emyezi 8 kati Dr. Kazimba akakasizza nti ekkanisa esenvudde nga basigaza ebbanja lya buwumbi 15 ku buwumbi 6 banka ya Equity bwebadde babanja tusobodde okussa ebbanja eryali eyo mu biliyoni nga kati lisse nnyo atusigaza biliyoni 15 n'ekigwamu ku mukolo ogubadde ku kitebe kya Kansai Plascon ekikulu ekisangibwa e Namave nga bakulembeddwamu maneja waayo Sontosh Gumte bakwasizza kkanisa ya Uganda cheeke ya bukadde bwa siringi 20. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu wano ayongedde n'akkiriza abakristaayo okuwaayo eri omulimu guno. Ate nsanyuse nti n'abantu ebakozesa wano nabo banyirira tukwatako nnyo owulira Kajubi naye bannaye Kajubi bakituukirira Most Reverend Highness Kajubi tulaba nga bongera okukendeeza ebbanja banyirira Abakyala abakristaayo abeegatira mu kibiina kya Mothers Union batongoza enkola ey'enjawulo gye bagenda okuyitamu okwongera okwekulaakulanya mu by'ensimbi n'obulamu obwa bulijjo nga bayambagana kola eneetuumiddwa Harambe ng'egenda owulire Kazimba Mugalu bwe yasolooza essente n'olwaleero akyazisolooza Yesu gw'otubuulira yaliwa ku olwo olyoka ojja ozinoonya ennamanve ekyo nga wafunawo solution nga togenze eri kyogamba Yesu talina sente Kazimba Mugalu todduka kubanga oyinza okudduka wano todduka wulira Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu alaze obwennyamivu olw'abantu abaagala okuleetawo entalo nga balwanira ebifo mu kkanisa naawe ekyokulabirako ekyekigenda mu maaso mu kkanisa 10. Kazimba ategeezezza nti Reverend Charles Ode okunya yali yeesimbawo ku bulabirizi yawandulwa olw'okuba yali tatuukiriza bisaanyi kati yeewuunyiza okuba ng'Ode ate yatwala ekkanisa mu kkooti nga wakanya eky'okumuwandula era kkooti n'emusingisa omusango ekintu ky'ataamatira naye omusango ne gumusingirayo abavubuka bagamba n'asemba nakyo kale nno kakati ate babuzaabuza abantu eyo nti era agenda kufuuka bishop asabye bakristaayo okussaawo enteeseganya kiyamba okukomya entalo tuyige omwoyo gw'okuteesa omwoyo gw'okwagalana omwoyo gw'okwogerezeganya okwogera bino abadde asisinkanye sipiika wa paalamenti Jacob Oulanyah mu maka ge Namirembe wabadde amukwasa obukadde 10 obw'okuyambako ku bbanja lya Church House n'obukadde 2 obw'ebitaali Namugongo. omuntu okweyama
kirala naye ate okutuukiriza kirala. Twebaza nnyo Sipiika. Kazimba ategeezezza nti ku buwumbi ebbanga ezaali zibanjibwa kati ebulayo obuwumbi 38 era n'asaba abantu ssekinnoomu n'ebitongole ziringa za bugingo era nammwe ziba zikendera ne ziddamu ate ne ziriya musobole okuleeta ssente ziyambe ku mulimu guno. olwo nga Yesu aliwa agamba nti kyewuunyisa okuba Yesu gw'otubuulira aliwa gw'otugambye basonze ssente naye nga bakristaayo bannannyini mufu bafuuse bakyesirikidde. naye Mukama abalala bonna abasiraamu bawaddemu n'abakatoliki n'abapentekonte waliwo naba Harvest Church Harvest Worship Church bazze wano ne bandikira akavangata ka miliyoni 3 Harvest Worship Church. Ye Sipiika Oulanyah asabye ekkanisa okussaawo enkola mwesobola okujja ssente eziyamba ku pulojekiti z'ekkanisa ez'enjawulo. teebereza emirembe okuva eyo yonna tusonda ssente za kyakyawozi nakata. Bugingo yatugamba ssente za Pentagoni eziriwo zigenda kuzimba Pentagoni 4 kubanga yagenda effort ne bafulopinga ng'abantu bayitirivu ne babooga n'agenda Embale n'agenda Embalala yonna n'abawa Pentagoni bonna nya nga sente weeziri kati ate jjo yatugambye n'ezisimu omusingi tetulina. Kati nze mbuuza Kazimba Mugalwe yakola bino ku Church House, just church, the conflicts between the church and the Equity Bank notalaga notukanoga banaye mutuyambeko n'abasamize mutuyambe ndowooza ne Mama Fina yaleeta ne za Mama Fina n'ozitwala n'oziteeka ku church. Gwe Kazimba Mugalu gwatubuulira enjiri eno gwatubuulira enjiri eno kati. The 15th phase is on securing this project to guarantee the ownership of Church House to the Church of Uganda. And the reason why we are coming up with this project sokolindeko njagala enjiri eno eddeyo buto. I am the Archbishop on the 15th phase. Kusaba okunyenya amatabi okwolwaleero mu masinzizo ag'enjawulo okwetoloola eggwanga kwesigamye nnyo ku kwebaza omutonzi olw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'ono olwaleero awezezza emyaka 7. Okusaba kuno era bannaddiini bakweyambisizza okuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana ko n'okutulugunya naddala ng'eggwanga bonna akasuubira okubaawo mu 2026. Katubifune mu bujjuvu. Gundi just kuvumirira. Be directed to God. And whatever we do, God should be number one because He doesn't flatter. He is truthful. Let us always commit ourselves to Him. Then you ready to Oulanyah. Those of you who are disappointed, like the Jews, I want to share with you, there is Jesus who can meet you at the point of your need. Those of you who are not so sure of the future, of Equity Bank. Jesus who can take care of your Lwaki wa meeting mu Equity Bank? Disappointment, sicknesses, Lwaki wa meeting mu Equity Bank? Powers of darkness, political turmoil, corruption, every enemy. It is God. You know, human beings, things are just temporary. You can have happiness for a short time, and then next day you have a challenge. I see it even in soccer, like now. Enjiri eyo baddira ekintu ekyali badde ekituufu ne bakikozesa okutukwereza. Kyogamba Yesu oba mugamba akusinkane mu Equity Bank teyali kusanze ku Equity Bank oba tamanyiyo. Kazimba Mugalu mubuulire ebintu nga bye mukola bye muli nga bye mubuulira byebyo. Lwaki ku kizibu ekyali kiba kuteeka Equity Bank tewadduka wa Yesu? Nga bw'otadduka wa Yesu ne mu bino jangu otubuli ekikye tuba tukola. Solution ki? Mbuuza solution ki mu bizibu by'ogambye ebiri political? Solution eziri political ziri luddawa? Gundi mbuno bavumiridde.
okuvumirira kumala bwe muba temuyina solution ife tugirina ate temuja Kazimba Mugalo oweze emyaka 8 mbuza Kazimba Mugalo oweze emyaka 8 kubanga mugenda nomuddawo ne mwefuula abakadde nedda ffe tuli bazeeyi tetujja kudda mu byabufuzi Moses yajja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri nga wa myaka 8 Kazimba Mugalo oweze emyaka 8 ne ku myaka 8 Moses yakulembera revolution ku myaka 8 Mudungu n'amala mwana myaka 12 ali mu revolution kikyo tegeeza tuwe solution tuula ofune solution eri political ogituleetere nga bwe wafuna eri n'ogabanya n'okugabanya nti buli munkristaayo aleete mukaaga kakaaga tusasule ebbanja ate volume ebadde ki volume yange eweddeyo yeeyo Kazimba Mugalo nkumaze komya obulimba mukomye okutubuulira enjiri etwebasa obwongo wali tubulidde nti nze Yesu lwe namusanga ku lwa Equity yampa obukadde bwa Equity nembusasula nga bwe wabakunga luli bakunge mu bizibu bino ebiri political otherwise oli omu ku kizibu ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda wama volume kweri